program Music Box wale kubera mpozinga atotambula na bulungi nnyo lunaku lwakubiri kuli kayojo badde nejokoledde nejotambulidde yonna wale kubera mpozinga ate okola wale kubera nga ate otambuza emirimu bulungi nnyo nze Sula Senyonga okutusaka mawulire ngabe gatambudde mu lunaku ate era mpozina malage tubatwali abitweralidde okubera nga tukakutusako manji kasoka tukube tochi mu campaign za Kyagulanyi lunaku olwajjo lwalubaga mwami Kyagulanyi yabadde lubaga jjo yamaserengeta ne yamambuka era nga bulijjo poliisi n'ebikola byayo mwabirabye ebikolwa ebyokuba abantu tiagasi ebikolwa ebyokuba abantu kibooko nalabye abawala ba NUP batuse ne beyambula emigongo gyabwe ne bagiraga Katikkiro nako lwajjo Bobi Wine yafunye omukisa okusinkana Katikkiro mu Lubiri Emmengo mu Sirubiri wano ku Kitebe ne bayogeramu n'abataka abalala abakungu b'Emmengo mu Bulange naye binti bingi bya happenings yesterday tugenda bera nga tubite matema mpola okusokera ddala ensinkano ya Kyagulanyi ne Katikkiro n'abakungu b'Emmengo ne boogeramu bye bayogeddemu ebiwanvu ebingi bino tujja okubira mpozinga ate tubikuteera waawo oberengo bitegeera wabula tusoke tuyite mu lugendo abantu bano nga bagenda bakubiddwa kibooko oba muntegedde bakubiddwa emiggo mingi nenga weebuuza ekibakubya kiki nga tewali nsonga eragibwawo nti oba yeeno nti yebakubya tewali nsonga ebakubya wabula just kugenda nti batambulira ku campaign z'omuntu gwe baagala okulonda Kyagulanyi si yayita abantu abo beereeta bokka kukubo ne bajja ne bayimirira omusajja omu yawandiise Stephen n'agamba nti abasirikale bano balina obukyayi bungi nnyo ku bannayuganda ne weebuuza lwaki batukyawa ffe twabayingiza amagye ffe twakuyingiza poliisi ogwo omulimu wagusaba nga ogwagala gwe nga ggwe n'okuba n'ebirayiro okukuma bannayuganda n'ebyabwe so si kuba si kuba ekyo tukibajjukiza nti ebiseera ebisinga mugenda kubeera nga mubuuzibwa akanana akataano lwaki mu kifo ky'okukuuma bannayuganda mwakubanga bakube nalabye abawala babakubye emigongo nga gisaze nga bwe banakwata oba kibooko ze bakubanga Yesu ne ziremera mu sikini ye kati ne kibooko z'abaana bano bwe zaabadde naye they struggled and they reached Bulange era bwe batyo emibiri egyo ne bagiraka Katikkiro yavuddeyo n'agamba gavumenti mulekerawo okuba abantu tiyagasi ne kibooko olw'akalulu kagenda kuggwa enkya Uganda egende mu maaso naye atalina kiyata abagambye mulekerawo okuba abantu kibooko ne tiyagasi olw'okuba balina gwe baagala nga mmwe tebabaagala ebigambo ebimu Katikkiro tasobola byogera kuba muntu mukulembeze ne statements alina waazikomya gwe ne weemalirayo togenda kuba muntu mbw akwagale tali kwagala bw'aba takwagala take an example of a woman ne bw'obanga olina ssente zifaana zitali nga ye teyakusima teyakwagala aba akulimba tali kwagala kuba talina kyakwagalako bakubye abantu ennalukolongo mu bitaala awo ne ŋŋamba ne bakuba abantu ababadde balinze Kyagulanyi ewankulukuku ne ŋŋamba kwegaba buli munga bineewuunyisa bwewuunyisa
buli bimu nga binneewunyisa bwewunyisa ne ngamba yiyi ddala Uganda bweti bweri paka nakati abantu tebannavayo kutegeera nti omuntu waba alina gwayagala aba mwagala mullo nti Kyagulanyi ayagaddwa mullo oba ntegeera gwe sente zo spending unless temukozesa mitwe gyammwe the money you use to buy artists mbu bajje basanyusa abantu bakole batya to pay activists n'abalala singa ozikwata n'ozikolamu abantu bye bakubanja oba ebikukyayisa abantu ebyo mbiyimbiridde enfunda n'enfunda sisobola bikumenyera kubanga naye kenyinyi obimanyi omanyi lwaki abantu bakukyawa gwe omukulembeze aliko sogera ku President Museveni yekawula n'abalala mu bitundu byammwe mumanyi lwaki abantu babakyawa so bwe mutegeera nti abantu babakyaye mukoze muti okuzza emitima gyabwe Museveni for Buganda weli tuwaka nga ate Abaganda mukuba bakube nontoni Baganda ne gyabadde wala yonna basoga akyolina wanawa mubadde mujja mubakuba ddala osobola okukomyawo omutima gw'omuntu ng'ate bw'omukuba wangi tosobola kukomyawo omutima gwa muntu ng'okuba mukube olina mulaga bulazi mukwano na kumuwa byayagala gwe wakwata ebintu by'abantu bonna Abannayuganda n'obiwa abantu ab'olubatu kati golowooza nti banaakwagala kubanga owadde bannaabwe no ffenna tulina okufuna ontegedde ffenna tulina okufuna lwaki nti Uganda yaffe ffenna Uganda yaffe ffenna si abantu kinnoomu abasirikale temukuba abantu abo tukimanyi temutegeera katukitwale bwe tutu temutegeera but ku lw'omulundi ogumu mubeereko ng'essaawa olw'akaseera lwebeera entuufu mugenda vayo mukolezi statements kyekiddira kiri kitwaga nti tulowooza mutegeera nga temutegeera kuba omuntu ajja vayo akole statement nti abantu babadde violent ng'abantu bayimirira ku kkubo okulaba paapa abantu bayimirira ku kkubo okulaba Museveni nga bo tebakubwa nalabye abantu ababadde bayimiridde Kaleerwe just nga bayimiridde nga wano we tukolera gundi ayitawo ne bayimirira bamulabeko tiyagasi ne mufuuwa kati wali oyo omwana afuuwa tiyagasi oyo w'amazzi iyo obwongo bw'endowooza alina kikwate roboti eri awo banyiganyige pa ndi kati fuuyira weebuuza abantu oyira baaki amazzi mmwe mwonoona ebintu by'abantu kati ebintu ennyaanya biki byonna waliyo obulunzaali buwunga biki ebibeera mu butale eyo gwo byeyiriddemu amazzi kitegeeza ebyo byonoonya onaga ntasobola bitunda kubiguza bantu kuttattana bulamu bwabwe Kyagulanyi statements ezazikola nga temuwulira oba nalabye nga babadde bagamba nti blocking enguudo n'abagamba emmotoka za poliisi ze zitugoberera ze zisibye oluguudo n'abagamba muve mu luguudo imagine a civilian telling the police and the soldiers muve mu luguudo muleke kukozinga jam kubanga Kyagulanyi bw'aba atambula n'abantu be bamanyi okuregulatinga jam oba traffic but bwe muteeka emmotoka zammwe ne mutandika okumutaayiza nga mukozinga commotion twebuuza mutegeera nti omulimu gwe tugendako gwe guno tulina kugumaliriza bwe tuti nga tetukozinze kino na kino na kino na kino bye bintu mulina okusookanga okwebuuza mukola ebintu bingi nnyo naye ng'ate bireka hamu tukyagendera ddala bulungi nnyo
mu mbeera yonna ey'omulembe ddala. Kakati mbadde nkyakubira tochi mu bintu bino. Nakulajjo Kyagulanyi yayogedde mpozi ate ne kukwatibwa kwa Reverend Father, mpozi ate yakwatiddwa olunaku olwajjo UPDF n'ebira. Bannaye olwo ebintu ebiswaza. Ssekabira yakwatiddwa. Okwatibwa kwa Ssekabira kudiridde ebigambo byayogedde ng'oba oli awo amagezi aba security. Naye nga bwe tugambye nti bo tewabwe bamagezi. Oba oli awo babirabye nga bya kisiru yabadde ayogera. Olunaku olwajjo still nalabye omubaka Nambooze ng'akaaba amaziga agajjulujjulu. Ng'akaaba amaziga agajjulujjulu. Yazze n'abaana. Abaana baba bakutte. Basoose kutegera abatale video na nagitadde mwagirabye. Nti bategeraganye ne bagamba abantu bagenda yingira mu lubiri mu Bulange nti ye kale kabakomi wano. Nagaffe tuli bannakyalo. Katusigale wano motoka yanke sigale wabwe nti yingire biki. Yo lwayingidde bwati. N'omusirikale yamwagambye nti agenda mu obukuumi olwamugize bwati ne abakwata abaana. Abamu ne babakuba emmotoka ne bagikola batya. Nebuuza lwaki omuntu yeeyama okukola ekintu ate n'atakikola. Ne bakubira DPC najja balowooza anaabako kyasootinga mbutukooye obutagambwako bwammwe. DPC kiki otegeeza obutagambwako bwammwe? Kwabo kuliko omwana gw'ozaala ogwo omulimu gwo gwagwagala tewali yagukuwa. Bw'olaba nti omulimu gukuyisa bubi nnyo n'ebiki ebyo guveemu. Security muve mu mulimu guno. Bw'olaba nga bebakola aba position na biki bikunyiiza. Soko nenye family yo kitaawo atakutegekera. Abasinga bakola emirimu gye mutayagala mubeera mulina bazadde bamwe nga tebabategekera. Kati muzadde oba ati yakutegekera omulimu oba gukoza busungu, omulimu oba gukoza bukyayi. Buli bw'olaba omuntu agira olabira ddala nga akuyisaamu amaaso oba ontegeera. Abantu bano si be babayita muve ku bitebe byammwe. Owoza okuuma abantu protectinga bintu nga toyonoona bwonoonyi. Buli omujja ku street ne mukuba abantu banyiiga bongera kunyiiga. Abantu bongera kunyiiga. Emirimu mwalonda mifu bannaaye. Emirimu mwalonda mifu. You know? Togenda kuddawo gambe nti ogenda kuba abantu ogenda kukola otya simanyi bikoze bitya. Bo bakwagale. They will never love you. Tebali kwagala. Tebali kwagala. Ekyo kiyige. Take it from me. Abantu mubalage bulazi mukwano babaagale. So si kubakuba mbu babaagale. Ekigambo kino nkigamba nnyo na mukwano gwange yagamba oluusi ekimugana n'ogenda mu bintu ebyo tayagala munaku mumanyiira. Yalinamu ku busente. Abasirikale agamba abasirikale abo banaku nnyo kyova olaba banyiiga balaba bano abaana nga batambula bali bulungi. Bw'alaba Kyagulanyi nga alina batambula nabo eyo kulutsa bwo okugimaintaininga nga toli mu buyinza si kyangu. Nga si goli mu buyinza muwulira budget za Mwai Museveni zakozesa ndowooza yakyasinze budget ennene ku budget y'eggwanga. Si zize nti zigenda mu nsawo wabula za kumaintaininga bulamu bwe bantu babeera nabo okulya okunywa kutambula bagenyi yonna gy'abeera alaze n'okugulirira abalonzi. Yonna gy'abeera alaze. Batyo n'abikola abaana ne babikola kati bali abamulaba ne banyiiga nnyo era ojja kunyiiga. Bati nze nkugambye nga tonnanyigira Kyagulanyi kumukuba tiyagasi nakukola kutya kuboza mbu obutagambwako bamwe bannambooze ne baani. Sookoddeyo nenye kitaawo ne nnyoko.
Dayo ne kitaawo ne nyoka batakutegekera n'ogwa mu mission embi ey'omulimu. Bw'aba teyali kitaawo na nyoka nga wagweyingiza manya nti gwakubajja kapooti enfu. Wakubajja kapooti enfu kimire. Tokuba bana Uganda. Kuba sigwo bazaala sigwo baliisa sigwo bawe omusaala sigwo okolotya. Abana Uganda bano bokuba sibe balwisaayo omusaala gwo. Abana Uganda bano bokuba sibe bakusuza mu kayuniport oba mu katenti oba mu ebyo bivera mu kubirira natuukako ku kabala kisikawali ekasangati ningamba ddala oli mutuufu kyali wange yali mutuufu. Bano bagayi banaku nnyo. Bano bagayi banaku nnyo. You guys, you have to work hard. Obukyayi bwe mulina ku bantu mubajjeeko mukole. Mukole. Emisala bwe giba tegibamala munyuka amagye munyuke police mukole ebintu ebirala. Mukole emirimu emirala egivaamu ssente mujje obusungu ku bannayuganda. Oba ontegedde.